of the party. I also want to recognize the first national vice chairperson, Alhaji Chigongo, is also around. Ayanjula era nategeeza natekamu ekitiibwa Muhaji Chigongo Moses omukolaenale muwali. The people of Mukono, abantu b'e Mukono, I bring you our condolences and sympathies. Aleeta okusasira oba mulekwa. You don't have anywhere to go. Toba nawuddukira. You don't have anybody to lean on. Toba nakubeesigama. You accept everything. Okkiriza buli kijja. And in these 5 years, emyaka 5 gino gye tumalako. the last 5 years when Honorable Chibule was a minister, emyaka giri ng'akyali minisita. the water was brought to Mukono. Amazzi gajja e Mukono mu bungi. The roads were worked on in Mukono. Enguudo zaakolebwa. The power, electricity was worked on in Mukono. Amasanyalaze mangi gaamuna. Honorable here was the chairperson of the committee. Kafeero Ssekitoleko nga ye chairperson wa committee. And you decided to throw away Kafeero. Ne mumusuula abantu b'e Nakifuma. And then you decided to go for umbrella. Ne mulonda manvuuli. And now here you are. Kati wano we tuli mu kubonaabona. People of Mukono, abantu b'e Mukono, please vote for NRM. mujjukire mulonde NRM. Because you had a minister. Mwalina minisita Ssaalongolo Nadi Kibuule ati. And now you don't have anybody. Ate mulina minisita n'omu. You had a chairperson of a committee. Mwalina chairperson w'akakiiko ak'obuvunaanyizibwa mu Now you don't have anybody. mwali talina kaatuulako. I want to tell you one thing. Ayagala kumugirayo ekintu ekyensinga. I get so disappointed. I get disappointed when I hear the leaders of Mukono abusing President Museveni broad daylight. Because those are the people who dine and wine with President Museveni. And they are still benefiting. And you find there are others who say they were sick. And yet it was just useless. And we used billions of money. We used billions of money from government. And then when we are being treated, you come out and say Museveni is bad. Who has given you money to go to New York with your husband, with your house girl? Yagenda mu America okujjanjabibwa ne mwami we ne awusigalo we n'abantu ba famire ye. They went there and had a night and then you say Museveni is bad. Nga musasulidde Museveni gwayita omubi akolero gajjule nga bwe gali Mukono. Oddwaliro eddene n'amalala amanene. Essomero eddungi bwe liti. Amalwaliro amasomero. Vote for NRM. Lunda NRM. Otikinge basi nga 15. I want to tell you, we are here to look for a vote for all the flag bearers. Tusobola kunoonya akalulu ka buli alina fulaga y'ekibiina kya NRM. That's the bus that we have. Ebbaasa eyo gye tulina. It has 4 tires. Erina emipiira ena. The first tire is President Yoweri Kaguta Museveni. Omupiira ogusooka ye Yoweri Kaguta Museveni ku municipality nagwo mupiira mu paalamenti.
The shoes are too big for the person who is there. You send back Chimule to fill his shoes. Because it is Chimule. The 1 billion shillings. And we send money for PDM. The monitoring is on the LOC5. The 1 billion is on the LOC5 to work on the roads. So we want you to trust your vote with an NRM LOC5. Because they are accountable to the NRM. We want to request you vote for him. Please, Francis, greet your people. Yabadde banooze bibina yaso emitejo kufuna amasanyalaze. Njagala kubasaba abantu b'emikono noti. Kibuulo ono ye mukulembeze. Omukulembeze omutuufu agenda okutuusa ensonga zammwe nga tewali muntu n'omu amubuuzizza. Tewali muntu n'omu agenda mubuuza nti oyo y'ani. Akiikira abantu beegende. Kibuulo ono yagenda okusobola okubakonya ku nsonga zammwe. Bw'olaba omukulembeze ng'afuuka ku kkubo omanya nti baakulembera basitamako busitami. Omukulembeze alina okubaweesa ekitiibwa. Mu abantu ba Mukono North ono yasobola okubaweesa ekitiibwa nga ne bw'alimirira ogamba ne mukulembeze waffe. Abantu b'Emukono tubeebaza twabakunze musobodde okwanukula omulanga gwaffe tulinenge ennaku z'omwezi 15 mukole kye tukoze olwaleero tuwanguze bafulakabyala baffe tuwanguze Ssaabalwanyi Pulezidenti Museveni awo ekijja twabe Mukono bwegenda mu maaso. Yuga tubeere ng'abanywi b'amalwa. Omunywi w'amalwa asooka bw'aba byanywa nga tebiwooma anyeenyamu n'aweereza omulala oluseke. Aweereza kubanga gy'atujje tumanyiyo ne gy'atutwala tumanyiyo. Njagala Mwagalwa waffe Ssaabalwanyi General Yoweri Kaguta Museveni kiraga nti ku luno ensolo ku kizigo kubanga n'ensonga yo. Njagala kubasaba abantu ba Mukono Bannakyaggwe nti akalulu ka Pulezidenti Museveni bw'otunuulira yonna gy'avudde essaawa eno tunoonya percentage kitegeeza nti agenda kawangula naye tetwagala kuwangula buwanguzi wabula kuwangulira ddala. Kati bw'amala okuwangula bali kyeraga lwaki tosobola kuwangula kwa Pulezidenti nga n'ababaka tewasobodde kusimbawo bamala kutambuza Paalamenti. Constituency za Uganda zonna ziri 353. Abatuvuganya basimbyeko mu bifo 220. Ekitegeeza ti constituencies 133 kaadi ate bazireetamu NRM. N'olwekyo njagala basaba abantu b'Ekyaggwe ti Pulezidenti Museveni ku luno agenda kuwangula nnyo naye twagala tuwangule naye ate bwe tumala okuwangula tumuwe ababaka abagenda okukola naye. Olwaleero be mulina ababaka bayombera gye basaka tebalina kye basobola kugatta ku Mukono eno. Tolina bw'ojjawo Honorable Ronald Kibuule n'oleeta Owalumonde n'Amayuni. Honorable Kibuule we yakoma oli tayongerangako